Bano abakungaanidde ku twekobe okulaga obutali bumativu bwabwe eri kkooti y'e Makindye olw'okuyita Ssaabaduumizi wa poliisi yeewozeeko olw'abasajja be okukuba abawagizi ba Dr. Kizza Besigye nga beekwasa nti bakolera ku biragiro bya mukama waabwe. Bangi bandiba nga bavumiridde ebikolwa bya poliisi okuli ne Parliament, naye bano bannakyewa bavuddeyo nga bawagira ebikolwa bya poliisi nti byonna bigendereramu kutebenkeza ggwanga so si kutulugunya bannansi nga bwe bakitwala. Kumenyerere mu kiseera kino kwaffe abantu babulijjo ate tugenda gikuuma tetujja kukkiriza muntu yenna akabangula abekusajja banyigiriza poliisi bali abakola ki mujja okuvaayo okugamba ti omusajja kyakola kiki alina oza kubanga kumbo bakubye omusajja abamusajja nabo ne beekwanako baba balwanakuffe mwemutandika wali muli yenyanja zaffe muzirinnyirira obutungulu mumubba mutandisa okubba kati poliisi bwetandetuyamba awo beekoze musango ki. Babadde babagalidde ebipande okuli obubaka obuwagira poliisi batiisizza okukunga bannayuganda mbungi bagende balemese kkooti y'e Makindye okwokya General Kayihura kajojijoji w'ebibuuzo. Poliisi ekoze kino Inspector General Poliisi omutwala mu kkooti nga ne basajja be yalabye nti bakoze ebintu mu kyamu yabatadde mu kakiiko akakwasa empisa kanimba ng'essaawa ezo ng'atoga nti omutwala mu kkooti olwo gavumenti ekwasisa amateeka ye musajja yeka waliida abantu yawalidde ekiba kyokawukyaba tubatukola emirimu gyaffe n'obadde omuwulya balonabira kutuka beeyogeza ebyabwe ebyokulu byabalema kati bali kubonereza byabotabangula ggwanga kubabogeza kuwakulu bwagambye tubeera kubayo bannattage bakoze tuwandiye gavumenti eyo batyebera kuyiiza erina ababbi batambula nabo babagala kutuma ggwanga lino tetugenda kukkiriza mbeera kubeera mu ggwanga lino twetugenda kukkiriza mbeera abazze babiri tabasajulidde bali muli balekera gavumenti bennyini abota nti balungi nnyo no. Bavudde mu bifo ebiwerako okuli obutale, paaka ya taxi ne paaka eza baasi era nga begattira mu kibiina kyabwe kye bayise Informal Workers Sector Alliance balumbye n'akakiiko akalera eddembe ly'obuntu mu ggwanga olw'okuvangayo entakera n'alipoota ezisiiga ekitongole kya poliisi enziro bulukedde nga bwe bategeeza. So kwa bamala kanyonyereza ne bafulumya lipooti zaabwe nga tebamaze kutwebuuzaako fe ab'obutale tunyigirizibwa bonna ba form sectors bali mu mbeera enyigirizibwa n'olw'ensonga eyo tusaba ba human rights nti waba banyonyereza batuuke ku kinusi ekinusi ekyo kyekirirwa tulina butongole biri mu gavumenti olwalwo tulinyaga human rights mwe ggwanga lino olina atabanguka kuwa human rights ogenda kukolerawo emirimu. Wabula omwogezi wa poliisi mu ggwanga Frederick Enanga alabudde abaagala okuvaayo mu ngeri y'okubeera ku luuyi lwa poliisi n'abategeeza nti balina okuyita mu mateeka agakkiriza okulaga obutali bumativu baleme ate kuleeta kajagalalo na kuzingamya mirimu gy'abalala. What we request of them is they can come and attend court but not to come to block the whole process and so on. These are legal processes that really require that need to be. Ojjeeko ebintu ebirala, alipoota ey'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ey'omulundi ogw'e18 yateeka poliisi mu kifo kya kumwanjo nnyo mu kutyoboola eddembe lya bannayuganda. Alipoota eno eraga nti poliisi tekemu okwo eteeka abasibe abatannaba kusalirwa musango gwonna ne basibira mu budduukulu bwayo okusuusa mu ssaawa 48 eziragirwa mu mateeka. Wano era abantu basinga okomplainingako ba poliisi kkooti eno bweraga naye netugafenga aba commission kyetera okukola kubanga bw'omala okukya-identifyinga ate otunoonya solution twongera okuba traininga tujja kwongera okuba traininga wulidde empaka era omubuuzi omu akibuuziza muba traininga professional muba traininga public relation ebintu ebifaanagana bwe bityo.